era ekisigalidde kwe kuyigiriza ekyo ky'oyigiriza ng'oyigiriza abakulembeze bayigirize mikwano gyabwe. Ojja kuba buli mulimu gwonna oguwangudde. Mwoyo gwa ggwanga atutte ssente empitirivu ku gavumenti yaffe eno ey'okuzza abantu emitima, awo ayitirawo ddala. Buli lw'oyigiriza omukulembeze ku buli stage nga bw'ogenda okka, by'osomesa ebiseera ebisinga okubikwata guba mukwano. Buli lw'obeera ne mukwano gwo ng'omuyigiriza ekintu, atandika okwegomba ebyo by'olina ne by'oyogera ne by'okola, n'ayagala atambulire mu kkubo lyo. Kati ntandika okwegomba mwami Ssebalu eyambulira no namutandika luli lwe namulaba. Mbadde mulaba ku TV nange nga naye facing angakona. Naye okuva lwangamba ekigambo nti ssebo guno omulimu gw'okola mwe nava n'enfuuka binojjo. Nyina ebintu bye nakyusizza mu nnaku ntono nga njagala okulaba ddala kituufu, byandaze ekituufu. Naye wamaze kufuuka mukwano gwange, mikwano gye abakusemberedde basobola okufuuka ekirala ne mufuna ekyo kye muzimba mu butuufu bwakyo. Ssebo neyanziza nnyo neyanzeege, sijja kuba busomesa asinga awo. Mumwongere engalo ez'omwaguka. Aha, bane gye muli bye twogera bitegeerekeka bikola. Njagala abantu babiri basembere wano, omuntu alina ekibuuzo n'omuntu be nasuubiza okuwa basale, kuba tetugenda ziwa bataliiwo. Ataliiwo tagwirwa ki? Kati njagala ssebo omusomesa otubuulire naawe kiki oyitamu. Neyanziza nnyo Haji, amannya nze kiri wa Disani, nze General Secretary wa Busega Market. Ssebo mukama wange sikikkiriza nti ddala gw'oli wano, era n'okumobilizing osange namba bwali awo nsodde nosingako, naye nadde sikakasa nti ddala osobola okujja e Busega, kubanza ku lwange manyi oli muntu munene nnyo, kubanga abantu abakola ebintu nga ggwe si bangi nnyo. Wabula kyemmanyi kiri kimu nti ebintu nga ggwe abantu aba inspiring abalala abalinga mu kiti kyo, mu butuufu abantu bwe batyo bamanyi okukolera obwereere. Tafaayo oba afunyemu batafunyemu, wabula awulira nga alina bomba emupika atuke ku bantu alabe nga bakyusa embeera zaabwe. Naye ekyennaku ekimenya bambi abantu betukolera ebintu ebyo tebafaayo, kubanga mutukufu abantu webali wano mwebali, naye tebafaayo gyesana bali ku byabwe. Songa kya mugaso nnyo, oli munene nnyo, kino kyetuliko kinene nnyo. Naye nze ku lwange bwe natunula bwe ntyo nagamba abantu bano kangene nga mbakola mu groups CBOs, nsobola okwadressinga ebizibu byabwe mu bujjuvu. Nensooka mbakola mu CBOs ezo nga nsinzira ku bye batunda. Ab'ennyaanya ne mbakola nti bannyaanya. Tulina mu Busega Market Tomato Traders Association, Banana Dealers Group, Cassava Traders Association, Fishmongers, Chugidwan Fishmongers Association, biva muntu yo. Groups ezo nyingi, tuweza groups ezisukka mu abiri. Kaakati nabanga keka kungunta kensobola okukozesa okwawula abantu abalina omutima ogw'enkulaakulana n'abataliimu. Kati twabasengejja mu mbeera bwetyo. Kaakati abantu abo ne tuteekawo enkola nti buli Desemba tuteekawo platform ebina byonna bisinkana olumu, tusobole okusinkana abantu bano boolaba bannamungi batebinkwatako basobole okutwegomba, era buli Desemba tukuŋŋaana. Naye engeri gye tuli awafunda enzigotta tetunafuna platform nene tuyinza kuŋŋaanira balabe bye tukola mu bibiina byaffe eyo. Ssebe ebibiina byaffe ebyo binene, otuuka mu ofisi z'ebibiina byaffe byenkumenyedde nga zinyirira osinga ezaffe eza management ez'akatale, nga ofisi za CBO nene ziina ebintu. Otuuka CBO nga erina tents, entebe, ofisi ng'enyirira erina amasepiki gaddongobula nga ziina ebintu ebinene ebisinga ne byaffe ebya administration ebya management. Kale ndabira ddala nga mbeera mu ofisi za CBO za mu bibiina ebyo, ndaba nga ekirooto kyange ekyo kiba kituukiridde. N'olwekyo okujjako nkyayagala nnyo okufuna platform bannaffe abasigalire emabega batebinkwatako bategeere nti ffe abantu mbwegasi tufuna endowooza ezisingako. N'olwekyo mukama wange okujjako wano kumpadde okusoomoza kw'amaanyi, wabula nyoleddwa nnyo okuba tusobodde kufuna platform nene nga bwe njisuubira mu Busega, naye kinzizza amaanyi nti otusuubiza okuddamu otukyalire.
onkakasiza nti osobola okujja ku ground ngenda kukola n'amaanyi ogenda kujja osanga platform ey'amaanyi wano. Mobilization yaffe twagikola ey'enkulaakulana tugikola mu CBOs ezo, kubanga bwega nti oyite basuubuzi b'Ebusega tebajja kujja, omuntu amanyi ki Mudaala gwe. N'olwekyo oluga nti nno tumobilizing enkulaakulana tukozesa platform ya CBOs, kubanga tumobilizing obulungi zonna CBO nejja ne bamemba baazo wano tujjuzaawo, notafokasinga nti kampi teba vendors b'Ebusega tebajja bitegeera bino bya development. Niyo tuyita mu CBO mu development bajja mu bungi ne tujjuza platform nesobola okugabana ettulino lyotudde erya development. N'olwekyo nkusuubiza mukama waffe togwa mu maanyi, twongere olunaku olulala tugenda ku mobilizinga tunyumirwe okusingako wano. Webale nnyo, webale ddala ssebo. Bagamba nti gwe walabyeko nze sinaggwa mu maanyi era nze ndi musanyufu nnyo. Gye muli bannange, mwekubire mu ngalo. Engalo zino muziraba zenkanankana. Abaavu n'abagagga baliwo abasinga obungi. Abaavu n'abagagga baliwo abasinga obungi. Kaakati nno bano boolaba wano banjawulo okubali abatazze. Bano boolaba n'abampuliriza banjawulo okubali abatakoze eki, abatazze. Era abantu abo abatazze oyina engeri gy'ogenda omusangamu naawe weewuunye. Njagala okuba akafaananyi naddala ffe abazaala abaana abawala. Mumanyi nti twafunye ekizibu ky'amaanyi nti abasajja abawasa bagenze baggwawo. Kati ogenda n'otunuulira evvubuka nga lipakidde ebintu mu matama, terisaniridde enviiri, ligaaya ebintu, kwegamba empale zireebeeta, n'otunuulira akaana k'akawala n'ogamba bannange Adija ng'agudde ku buzibu. Gye muli bannange, omulimu ogugenda okukyusa abantu abo guli wano olwaleero. Ffe ffennyini ffe tulina okukyusa Uganda yaffe nga buli muntu akoze ky'alina okukola. Toyinza gamba nti tebinkwatako. Bw'onoogamba tebinkwatako, kambireke kanaggweramu eyo, ojja kubeera ng'obukadde buli obubiri. Njagala mbasabe tumanye tino lwoya lwa munyindo gw'olina okukola ki? Bali gye bali waggulu bandyagadde okutuyamba, naye abasinga tebamanyi ki kye tuli. Tutandise okukola ebintu ebitaliiyo. Wano simanyi muntu yali amanyi katale k'e Nakasero. Akatale k'e Nakasero bw'okalaba olwaleero si bwe kaali. Bwe kaali bannange, si bwe kaali. Eri ng'otuukayo ebintu birenge bulungi, buli kyonna nga kiri malidaadi. Naye olwaleero ebikolokomba, ebikuta bya kasooli, ebiki, n'agavubuka gali awo galenga ebintu mu kkubo wakati. Ne gayimirira awo ne gagamba birinnye tukulabe, birinnye olabe. Kati n'amala omwaka mulamba ng'ekyo kyalimu. Ne yeekooya n'amaliriza ne batuuka omuziika nga talina kyakoze mu nsi. Basewo ne banyabo, essaawa eno we tuli buli muntu alina okumanya nti obudde butuggwako. Edda twali bavubuka, hajati ozanyirawo omupiira kaakati. Ebisaawe byaggwayo, tewali mipiira. Ogenda okula, tugenze tukula ng'amaanyi gagenda gakola ki? Gatuggwamu. We tuli abasinga naddala mu katale wano tutandise okuwunzika. Mu kuwunzika kwe kutandika okwetegekera kyekigenda okubaawo nga toyina maanyi. Kati wano obadde okyayina amaanyi era nga osobola okudduka embiro, osobola okugoba loole ya lumonde, ogoba loole ya matooke, naye essaawa egenda etuuka nga tosobola kusituka wootudde. Kati bw'onooba tosobodde kusituka wootudde ogenda kukola otya? Y'ensonga lwaki tukuŋŋaana olwaleero twogere ku bintu ebyo ebigenda okutuyamba okubeera obulungi. Okubeera obulungi ffe ng'abantu, okubeera obulungi okw'abakyala baffe, okubeera obulungi okw'abaana baffe be tuzadde n'abazzukulu. Bwe tunaaba tetukikoze era tugenda kuzaala misege, era tugenda kuzzukuza misege egigenda otugaana n'okwogera. Wano olwaleero singa tubadde tulina ekintu ekirala kye tutadde wano, wandirabye ng'abakuŋŋaaniddewo bangi. Ffenna abatudde wano
buli muntu ddako eka, tuuka eka. Mutuuse eka? Otuuse eka? Oli ludda wa? Oli mu ddiiro? Oyina be waleseeyo? Bakola ki kati? Ndowooza bakooye nnyo kati balaba firimu. Baliko bakola ki? Masikini waabwe ali wano abonaabona. Gw'ogenda okubonaabona, gw'ogenda okwerekereza buli kantu, ositule otwalire bali abakoze eki? Abasigaddeyo. Essaawa kyenva nkugamba nti etuuse. Tutandike okutunuulira ebintu ebyo eby'enjawulo. Ffenna buli muntu akole obuvunaanyizibwa obubwe. Abantu bangi naddala mu Uganda yaffe eno abalese bye balina okukola ne balumba bye batalina kukola. Abantu bangi nnyo wano batunuulira bukulembeze, gundi oyo atufuga atya, gundi anaakola atya, naye ng'ate oyina gwe by'olina okukola by'otakoze. Ebyenda by'osikambudde mu byennyanja obitaddewa.